Bagalatiya 3:26 kutuuka ku 29. Kale mwe mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mmwe mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Era mmwe bwe muli aba Kristo kati muli zzadde lya Ibulayimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kwali. Ebigambo ebyo ng'obitegedde, njagala oyatula obulokozi, nkusaba oyatula obulokozi. Naawe yalokoka naye ng'obadde ozannyazannya, tozannyira mu kisa. Era ennyimba ezitera okukwata ennyo okuffa abalokole ziri bbiri. Olumu lugamba nti bwenzijuukira eyo gye yanzija ne nfukamira, tewali asigala waggulu. Olulala lwa Banyankole lugamba nti ayanyiihire Yesu, ayanyiihire Yesu, ndyaguma muyimbise. Toddanga gye wava. Yagaliza abaliyo okujja. Siridda nyuma ngenda maaso. Ezo zammwe za Sunday school. Siridda nyuma ngenda maaso, nimugenda ku maaso. Siriddayo nze. Siridda nyuma ngenda maaso, bagamba odda maaso. Nzirimba ne ku za church y'abakulu.